Tukeeredde enkya ya leero nga mawulire si malungi. Ekitongole kya NMG, Daily Monitor, NTV, Spark TV n'emikutu emirala ng'amagye n'ab'ebyokwerinda gabisazeeko. Okuviira ddala mu kiro essaawa zabadde nga 6:45 CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza nti olwaleero NTV Daily Monitor bagenda kuvaako. Era n'ayongera okubeera ng'akitegeeza nti bano baliggulawo ku biragiro byange. Both NTV and Daily Monitor will not reopen without my permission. Tebajja kubeera nga baggulawo nga tebafunye lukusa kuva eri nze. Era mu bigambo bya CDF yayogedde ku kye bayita eddembe ly'amawulire mu Uganda. CDF yategeezezza ensi eno nti ye takkiririza mu ddembe ly'amawulire. Uganda, I do not believe in a free press. The press should be guided by cadres of the revolution. Then kino kyabulabe. Ekiddiridde olunaku olwaleero ge mawulire agafulumye ng'amagye geebulunguludde ekitebe kino oba amaka ga NMG. Era Daily Monitor n'egenda mu maaso n'okubeera ng'ekakasa nti NTV Uganda, Spark TV ekakiddwa okubeera ng'eva Kumpewo. Byonna Daily Monitor byonna bishatingiddwa down ku biragiro bya CDF General Muhoozi Kainerugaba. Okwongera okukakasa amaanyi obuyinza General Muhoozi bw'alina avuddeyo n'akakasa n'agamba kituufu. Agambye nti nina amaanyi, nina obuyinza obujjako media house yonna gye mba njagadde okuggyako. Gano amaanyi mbadde nago okuva mu mwaka gwa 2017. Gano amaanyi mbadde nago okuva mu mwaka gwa 2017. Era amaanyi gano gampeebwa taata wange, Great Father, President Kaguta Museveni. NTV, Daily Monitor bali mu kubanga bayiga. Kino kimaze okubeera nga kikonfaminga oba nga kikonfamingibwa nti ku biragiro by'omuduumizi w'amagye g'eggwanga ow'oku ntikko General Muhoozi Kainerugaba, NTV officially oba finally ebibadde nga bijja nga waliwo okusika omuguwa finally omusajja agijje ku mpewo. Guno si gwe mulundi ogusoose kampani eno okubeera ng'eggalawo ezze egugulana ne gavumenti enfunda eziwera, naye nga yo yakwata bulungi ensonga yaayo nti amawulire galina okubeera nga gali balanced, si kwekubira nti bw'okola ekikyamu NTV ejja kujja ekisome nga bw'okikoze, so tegenda kubeera ng'esanitizinga oba okusiiga akazigo oba oliawo bino abakulu bibadde bibawunyira ziizi. Officially nkya ya leero NTV egiddwako. Kansooke nkolemu bwe nti katono nnyo nzije tusooke tumenyemenye mu bino CDF byatugambye ne NTV tujje tutandikirawo. DPTV Uganda, Down People Television. Mbaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko
abava mu masinzizo mukulikireeyo ddala, abagenda obugenzi nammwe tubaagaliza birungi byerere, mugende mutendereze ku mutonzi, abavuddeyo olunaku olwajja 7th Day mukulikeeyo, n'abavaayo ku lwokutaano bannaffe abayisiraamu nammwe tugamba nti mukulikeeyo, era mwebale kubeera nga mwagenda okutuuka mu maaso ga nnyini nsi Guluddene, oba oliawo okumuwanjagira n'okumulaajanira, okumusaba n'okumwebaza, depo n'abo abaagenda okubeera nga basiima, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kukusaba vidiyo eno ogimpeere like, eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga bingi osobole okubeera ng'obifuna. Nzikiriza tusooke tuddeyo emabega, tubeeko ebintu bye tujjukira bituyambe okumanya we tutuuse wano. Bwe tuba nga tuddako emabega tugenda kujjukira omwaka gwali gwa 2013. General David Tinyefuuza oba abangi gwe bayita Sejjusa yavaayo n'agenda mu maaso n'okuba ng'ayassa ekyama. Ekyama kye yayassa kyali kikwata ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Mu biseera ebyo Sejjusa yategeeza ensi ng'ayita mu kiwandiiko kye yafulumya, n'ategeeza nti Mwami Museveni yalina enteekateeka nnamutaayiika ereeta mutabani we era nga amuzimbira mu kye baali batuumye Muhoozi Project, era ebigambo bino bifulumizibwa omukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor oba giyite NMG. Amawulire gano we gafuluma okumanya gaali gazitowa kyali kyama ekitaayina kumanyibwako muntu mulala yenna okutuuka nga deal emaze okugguka. Eyabawa ebyama bino General David Sejjusa bw'amala obbibawa ye n'ayitamu n'adduka n'agenda e Bungereza gye yamala akabanga. Kati ebizibu ne bijja ne bigwira NMG. Ebizibu mu kugwira NMG ne bagiggala. NMG ye National Media Group ne bagiggala, ekitegeeza nti byonna ebyali mu kiwandiiko ebyo byali bizitowa ate nga byategeerekekebwa oba byajjulibwa abakulu we baali batannaba kutuuka kwetaaga ensi ebimanye. Awo ekigambo Muhoozi Project ne kitandika okujja mu matu g'abantu, era we basinkana General Muhoozi yeegaana ebintu bino n'agamba nti talina kyamanyi ku projekiti eyo eya Muhoozi Project. N'agamba nti ye mumativu n'okubeera ng'aweereza mu magye, talina kyeyeetaaza byabufuzi. Okuva olwo ne bisirikamu. Tuddamu maaso awo okulaba nga waliwo jaze oba esweeta ezatandika okubeera nga zikubwa mu langi eya kyenvu nga bawandiiseko Muhoozi Project. Then awo twali tumaze okutegeera nti beerudde project. Biki ebyali mu kiwandiiko ekyaggazaawo NTV nnyinza obutabikuwa kati, wabula okumenyerako baali bagamba mbu waliwo abakulu magye abalina okubeera nga bava mu kkubo okusobola okusakisidinga kwa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Waliwo abalina okubeera nga balinnya bakuzibwa okusobola okuyamba projekiti ya General Muhoozi okusakisidinga. So n'ebirala bingi bye tutajja kugendamu. Bino byonna bituuse olwaleero. Nkugambye kwata 2013 ye 2013 ojje olwaleero wakugambidde nti amaanyi n'obuyinza yabifuna mu 2017 nga wakayita emyaka 4 gyokka ng'ekyama kiri kimaze okubeera nga kyabizibwa. Then ne bateekateeka okulaba nga officially bamuwa obuyinza obujjudde ku bintu eby'enjawulo.
Then eyo bw'obanga ekyo nakyo kitegedde, tujje wano mu maaso waliwo meeting eyayitibwa ey'abakulu b'emikutu gy'amawulire, era ng'ekiwandiiko ekyo oba obubaka obwayita ku X nga CDF alagira Baramu Barugahara mu biseera ebyo yali minisita w'abaana n'abavubuka, kati ye minisita wa local government, ng'alagira Baramu atuuze olukuŋŋaana bannannyini mikutu mwe baba babaweera ebiragiro ku biki ebirina okufulumizibwa ku mpewo. Twali twolekera akalulu ka 2026 era kyasipaakinga debate yali y'amaanyi nti minisita w'abaana n'abavubuka atuuza atya ate bannannyini mikutu ng'olwedde waliwo abantu abakola ku bya communication, waliwo n'ekitongole kirambe ekya UCC ekikulibwa Oweekitiibwa Nnyombi Thembo. Why Baramu? Debate yaliwo but tewali kyakola. Omukulu yali alagidde era ng'agambye ekyaddirira kwali kutuuza meeting eyo n'ebaawo ebyabaawo ne bibaawo. Ekyo ne kyongera okulaga nti omukulu alina obuyinza okukola kyonna ky'aba ayagadde mu nsi yattu Uganda. Ekyo nakyo n'omala n'okiteeka ebbali ne tujja mu maaso wano. Just njagala kuwamu events ezizze zibaawo otegeere oba lwaki tutuuse wano olwaleero. Then mu byonna ebibaddewo yali aliko omukutu gwa NTV, Daily Monitor, Spark TV, generally NMG National Media Group okuva mu kalulu wali nti byali omukutu guno oba ekitongole kino bye kyali kikola omukulu yali tabitegeera era najja ng'agamba tugenda guggalawo. In fact ngenda guggalawo, nkyasaba lukusa okuva eri taata wange yekka yakyabakwatiridde. Singa anaamala okumpa olukusa ngenda kubeera nga nguggyako. Ladies and gentlemen, okuviira ddala ku mboozi Daily Monitor zeekola about General Muhoozi from childhood paka ku ddaala leero kwali ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ku ssaawa zaabadde nga 7 zaabadde nga 6 CDF n'alyoka ategeeza nti olunaku olwaleero Daily Monitor, NTV ngenda ziggalawo. Oboolyawo abantu balowoozezza nti nno kiyinza okubeera nga bulijjo waabyogera, naye olwedde yabadde amaze otugamba nti kitange amaze okunzikiriza Daily Monitor ne NTV mbijjeko. Yabadde amaze okubeera ng'akitegeeza kubanga buli gy'agamba nti agezaako kubeera nga asaba taata we amuwa approval asobole okubeera ng'abajjako. Era wano ng'amaze okugamba nti as for NTV and Daily Monitor, they have been great sucks crowns for my father for 40 years. Nti bano aba NTV bano ne Daily Monitor babadde bantu abakoona kitange ku luwonzi okumala kumpi emyaka 4. Era bakoze ensimbi mpitirivu nnyo, zino zaali z'emabega, bakoze ensimbi mpitirivu nnyo okuva mu kuseketerera muzeeyi wange n'ennaku zaabwe ziggwaayo. Muzeeyi abankwasizza nja kubeera nga mbagolola ettumba. We will discipline them very soon. Tujja beera nga tubagolola ettumba nga tubazzaamu empisa mu bwangu ddala.
kakati ekizzeeko kwe kutegeeza nti muzeeyi yamaze okumpa approval. Oluvannyuma lw'okumuwa approval ekyabadde kiddako kujjako NTV era n'alangirira ku saa 6 ndowooza nga ziyingira 7 awo n'agamba leero evaako. Mikwano gyange bino byonna tubyogera mu kadde kano NTV yavuddeko. Byonna tubyogera NTV yavuddeko. We bukeeredde nkya ya leero ng'amagye gamaze okubeera nga geebulungulula wankaaki wa kampani eno, abasajja abambadde obukookolo bamutaseka ababagalidde emigemerawala nga bamaze okubeera nga basalako ekitebe kino NTV egaddwa. As we speak right now, NTV is off air. Teri Kumpewo alinda NTV akawungeezi updates nkukakasa togenda kubeera nga ate obiraba. Togenda beera nga obiraba. Era bakukubidde ne bakugamba video unavailable. Bo bennyini ne bakonfaminga that bali off air. Kakati waliwo gundi gye nakugambyeko emabega. Omukulu gye yagambye nti obuyi nti no yagambye nti yetamanyi bya ddembe lya mawulire. In fact mu Uganda era ng'agamba nti amawulire gajja kukola. In Uganda, I do not believe in a free place. Mu Uganda sikkiririza mu ddembe lya mawulire. The press should be guided by cadres of the revolution. Nti amawulire gagenda kubeera nga gagaidingibwa abo bakkaada ba revolution bebaani. Olina okusooka n'ekyo okukitegeera. Revolution, NRM tekyali mu revolution. Ekyo ky'olina okukimanya. Olwaleero baani abali mu revolution ye PLU eri mu kukola kye bayita transition oba already eyakola transition. You have to believe this, oba oyagala oba toyagala. Uganda yakyusa obukulembeze. Ago goyina okugakkiriza. Kubanga akugambye nti amawulire gagenda kubeera nga gasalibwawo bakkaada ba revolution. Nojjukira nti ani gwe baateeka olwaleero akulira Uganda Media Center ye Mr. Alan Kasujja. Si bwe kiri? Yani kachino kiddayo wali omukulu kyakugambye nti gagenda okuba gafugibwa bakkaada ba revolution. Alan Kasujja belongs to PLU. Abo be bagenda okuba nga basalawo ku nsonga z'amawulire, and indeed kyekigenda maaso era kyekiriwo. Then nyongera ku tweet eyo. Then nayongera mukulu Alan Kasujja yaliwo. Then kitegeeza eddembe ly'amawulire mu Uganda omukulu aligobye singa oba oyogera ekikyamu. Era yagasseeko n'agamba nti aboogerera obubi eggwanga lino okuyita mu mawulire, ofiisi ye yegenda obbahandolinga. Ofiisi ye yegenda okubeera ng'ebahandolinga. Kitegeeza ki? Okwogera ekikyamu ku Uganda, kale ye kyayita ekikyamu.
oba okwogera ebigenda mu maaso mu Uganda, ofiisi egenda okubeera ng'ekuhandolinga. Oba ompulidde. From now on, all bad stories about Uganda have to be cleared by my office. Okitegedde? Asoose nakugamba eddembe ly'amawulire nze ebyo sibikkiriza. Amawulire gagenda kuba nga gasalibwawo era nga gakolebwa, oba nga abagatwala be bakaada ba revolution gye nkugambye PLU already eri mu transition, oba abakyusa obukulembeze okuva mu mikono gya Mwami Museveni nga budda mu PLU. Njagala okootinga kino yagambye nti kitaawe yamukwasa obuyinza mu 2017. This means byonna bye tubadde tulaba taata nga tayogera, nga tewali kivaayo, eggwanga baali handing over eri CDF. Era kino kituleeta kalulu akaaliwo 2021 ebyalimu byonna nga bikulembeddwamu ye. Ne tujja mu ka 2026 nga yeye. Okitegedde? Bwe twava mu kalulu ka 2016 Mwami Museveni n'amukwasa obuyinza n'amugamba manyi bavubuka banno baabo toba nabo. Gw'omanyi mu 2017. Then tugenda oyingira akalulu ka 2021 ng'omukulu yali in charge. Tuva mu ka 2021 nga baamutukwasa. Newankubadde tubadde ekyo ekyama tetukimanyi. Tuzze mu ka 2026 ng'ali full in charge of the country. Odiringa na Mwami Museveni, n'oyogera ku Mwami Museveni, but nga omusajja gw'oyitako bw'oti ye buyinza ya CDF. Now, tugenda ku kintu ekirala. I have the power in Uganda to shut down any media house I want to. Nina amaanyi, nina obuyinza obwenkomeredde okuggalawo omukutu gw'amawulire gwonna gwe mba njagadde oba gwe mba nsazeewo. I have had this power since 2027. This power was given to me by my great father, President Kaguta Museveni. Obuyinza buno bwampeebwa kitange omusajja Njasabiggu oba Njasabiggu Kaguta Museveni. Now, wano we tuli. Wano atugoberera era atulaba we tuli. Ebintu ebimu by'olina okubeera ng'otegeera ye NTV obutabaako. Mbadde ndaba wano Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya NUP, avuddeyo naye n'abaako ebigambo by'ayogera ku kuggalwawo kwa NTV. Mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye Museveni's criminal son acting with his father's full approval. Nti mutabani wa Mwami Museveni akola ng'aweereddwa olukusa olusembayo okuva ewa taata we, has moved to silence Uganda's remaining independent voice by shutting down NTV Uganda, Daily Monitor, Dembe FM and Spark TV. This is the harsh reality we now face. Gano ge mazima gakaawo oba olyawo ge tufeesinze kati. Emikutu Daily Monitor, Dembe FM, Spark TV, NTV gino gigiddwako.
era Kyagulanyi agamba gano ge mazima agakaawo obaolyawo ge tufeesinze kati eggwanga liri wansi mu bufuzi bw'amagye where fear represses law and force represses accountability, but history is clear. Dictators circulate representation towards their fall, pressing every button in desperation until they press the one they never expect to be their last. Uganda will be free. Kyagulanyi Ssentamu agasseeko eddoboozi. Oh my goodness. Kiwulikika ng'ekitali kituufu naye kituufu. NTV teri ku mpewo. NTV teri ku mpewo. Ndaba wano Lale Mado, breaking news: the son of Uganda's president and military chief General Muhoozi Kainerugaba has crossed Nation Media Group at least NTV, Spark TV and Daily Monitor. Yes, eddembe ly'amawulire here. byebyo bassebo ne bannyabo, mutukkirize tugenda kuba nga tukomawo n'ebirala bingi, katukole bwe tuti tudde. Okay. Morgan yali ku lens, yali ku mapeesa, enze Sajjime. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire, mbere bulungi mwera.